abakozi bano ngenda bateekawa nyamba gwampa sente ezatandika netandika bubi kati ntuuse wentuuse ate bangoba. Omusajja gwolabye Lawrence Nkalubo Ddamulira Ssebwami y'omulimu ogugwe gwakola musajja muganda alunda nkoko. Ensobi gye yakola kulunda nkoko nyingi akankwasa zaatayagala kwegamba yasukka ekipimo ky'enkoko balirega Yahaya akankwasa zaatayagala. Owekitiibwa Lawrence Nkalubo Ddamulira Ssebwami simuula amaziga nga tonnaba kukaaba nnyo bw'otyo oli musajja mukulu ate ndi mwana muto kankugireko n'enkofiira naye ŋŋenda kusinziira ku puroguramu eno nkubuulire wazza musango ki. Mbwe omusango gwe bavunaana Nkalubo kulunda nkoko zisukka mu 1000 nga talina layisinsi n'owulira embwa n'owulira embi Yahaya olimbi naye akankwasa bwe mutulaba igwe bwe mutulaba gwe akankwasa bwe mutulaba ndowooza mulowooza tuli basiru. akankwasa bwe mutulaba wamenya abantu wamenya baganda baffe mu Lubigi n'otulugunya abantu nagendayo ekiro ng'abakazi abalina abaana beebase mu ttaka ng'embwa akankwasa situmanyi na gye wava nga gwe weebase entebe kaakati embwa Yahaya olimbi Yahaya akankwasa owannema olimbi kankiddemu mbw ajjewo enkoko ze gwe bw'obadde VIP omusajja abadde eri Yahaya olimbi omusajja abadde eri Yahaya gwe n'abaana bo gwe ne mukazi wo omanyi kyekitwala okuyoola kalimbo w'enkoko kumala emyaka 25 okimanyi Yahaya olimbi oba lwaki temulumwa lwaki temulumwa omuntu n'akulemesa n'okulunda enkoko omuntu n'akubba n'akulemesa n'okulunda embizi naye mutubbye omuntu n'afukira ensi ntwala mukomera ntwala ayo. Nkalubo awadde abantu emirimu ayina abakozi ate nno yayogedde 3 naye kati ayogera ku baalinawo kati emyaka egyo gyonna abantu basomedde ku nkoko za Nkalubo abantu nejali wano waalina obugundi bw'emmere y'enkoko abasajja ne bakulemesa n'okutabula emmere y'enkoko embizi teweemenya muzeeyi tokaaba muzeeyi tokaaba leka nkubulire muzeeyi ekyo wakoze ensobi teweegayirira Museveni leka nkubuulire kyogamba akankwasa awo wennyini entebe Museveni takumanyi nti awo oyinawo enkoko enembi yazeetyo okumanyiira akimanyi tokaabira Museveni okaabira muntu mukyamu muzeeyi Nkalubo Lawrence Nkalubo muzeeyi Ddamulira Lawrence Nkalubo Ddamulira Ssebwami tokaabira Museveni wakaabidde muntu mukyamu wali akimanyi leka nkubulire ensobi ze wakola Ddamulira osangula amaziga osirike oba tofuna kyakulya oba enkoko ozibalekere bazitwale kankubulire ensobi ze wakola esooka oli muganda eyo nsobi mu Uganda kasitoolanya mwe mwegendereze mmwe abantu abagenze ne musaba emirimu mu gavumenti y'abanyazi bano baalifijja abafuga eggwanga mwegendereze mulabe ekiri mu nsi mulabe mu nsi ekiri eyaffe muleme kusiba ku mawanga g'abannammwe mwe bakankwasa abaganda batandika okugamba nti abanyankole nedda fe abanyankole abatuufu tubamanyi nekye bakola tubamanyi mumbuulireyo mwenna abaali bakyalidde omunyankole oba osobola okukyalira omunyankole n'ovaayo ngalonsa actually bw'ogaana kyakuwadde akugoba n'ewuwe bw'akuwa ekintu n'ogaana okitwala akugoba n'ewuwe oye munyankole omutuufu embwa kati ezifuga lifiji abo abasajja abafuga Nkalubo omusango gwe wazza kuba muganda mu Uganda tebalinaamu bijja tebalinaamu jjajja ate ne gye baava babeerabidde kuba bano bawangaddewo nnyo tebakyajjukira gye baava tebalinayo bijja ne wano tebalinawo bijja ate bwe bazadde abaana babafulumizza ggwanga ku ssente zammwe babafulumizza kati baamala dde okufunira abaana baabwe obutuuze tebalina kye beeguya omuntu akugamba nti akwata omuntu n'amutwala mu binnya bw'amala omutwala mu binnya n'amusunaasuna obunyama n'amulyalyako obunyama bwonna ate n'amala n'amukuba ebifaananyi n'aseka
kati oyo gwogamba nkalubo oyo gwogamba nti analumirwa enkoko ata muntu nti ate enkoko nkalubo wakola ensobi okulya sente za Museveni buli aziriddeko nze gwe mmanya akaaba wakwata miliyoni 2 ng'olwedde oli mulunzi wali kamuli olw'okuba oli Muganda sente singa wali Buganda tebaali zikuwadde naye baakulaba oli kamuli ate teri muntu alunda nkoko abeera successful baali bakimanyi ojja kugwa naye olemezzaamu nnyo nkalubo olemezzaamu olunze nnyo enkoko n'obeera successful buli muntu yenna alidde ku sente za Museveni afuna ebikolimo. The throne sits high on a mountain of lies. Golden crown hides the fear in your eyes. You speak of justice while truth decays. The people cry, but you turn away. Oh, African imposter, who are you now? Promise the sun, but you bring a dark cloud. Two voices rise, yet one tells the truth. The other deceives in a tailored suit. Feasts are laid while the hungry weep. The land is rich, but the promise is cheap. Flags of freedom wave hollow and torn. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamusizzaako bannansi yenze muzzukulu wa kanka keyeebase nninzi kaliisizo ndi muzzukulu wa jjajjange Namagande yeebase ku bijja bya kitaawe bato beewe Bulando ndi mutabani wa Ssenkungu Peter Kigoye ne mmange Namiiro abeerwa Nnunda bakyali balamu babeera Lwannunda eyo e Masaka. Erinnya lyange yenze kanka ka Emmanuel Peter Junior nange nnyina kitabani kyange nakituuma kanka ka Peter Yanga kubanga waliyo senior nze junior kati ono alina kuba Yanga. Buli lwolanye ensibuko yo nga nze bwe mbabulidde bajjajjange ab'okumwanjo gwe kikuwa essanyu naye kirina abantu bekinyiiza mu Uganda nga n'okukyogerako obwogezi olina okukkiriza nti kijja kuvaamu bibiri gwe kijja kuviiramu ebirungi naye kikuleetera ebizibu ebitenkanika. Programu y'olunaku olwaleero njagala kwogera ku musajja Omuganda Lawrence Nkalubo Ddamulira Ssebwami. Omusajja akaabya amaziga kanga bateereko Abaganda tukaabya amaziga naye nakano sigenda bazannyira kanene kambateereko amaziga tugatandikire wamu ndyoke mbabuulire lwaki okuba n'amannya ago gwe kikuwa essanyu waliwo gwe kiwa ennaku. Akatambi ke kano wano nina abakozi 3 mbawa sente tasukka wansi wa milioni 10 buli mwezi. Tulya emmere ya mitwalo 13 buli lunaku bava ku kyalo kuno. Abakozi bano ngenda bateekawa President Museveni nyamba gwampa sente zatandika nentandika bubi kati ntuuse wentuuse ate bangoba. Mujebaleko bannansi gyonna egibateganya kyonna kyokola. Omusajja gw'olabye Lawrence Nkalubo Ddamulira Ssebwami y'omulimu ogugwe gwakola musajja Muganda alunda nkoko. Ensobi gye yakola kulunda nkoko nnyingi akankwasa zaataayagala kwegamba yasukka ekipimo ky'enkoko Balirega Yahaya akankwasa zaataayagala gwe musango gwe yazza. Owekitiibwa Lawrence Nkalubo Ddamulira Ssebwami simuula amaziga nga tonnaba kukaaba nnyo bw'otyo oli musajja mukulu ate ndi mwana muto kankugireko n'enkofiira naye ŋŋenda kusinziira ku puroguramu eno nkubuulire wazza musango ki. Nsaba okutegeereza atategedde kikye ŋŋendako nti omusajja gwe mulaba oyo Lawrence Nkalubo Ddamulira Ssebwami amaziga gakaaba abadde musajja mulunzi wa nkoko n'embizzi abadde musajja mulunzi wa nkoko n'embizzi okumala emyaka egisukka mu 3. Naye kaakati amaziga g'olabye akaaba ago gava ku ki? Munnange omusajja akulira Nema mu Uganda
erinnya lye ye Balirega akankwasa, eddala kandyongereko Yahaya Balirega akankwasa. Omusajja ono alina faamu y'enkoko ebbendegere. Bendegere kiri nkumba ku Lwentebe Bendegere. Nalabye amaziga g'omusajja ono Nkalubo ssebo tokaaba soko simula amaziga tuwogere. Lawrence Nkalubo Ddamulira Ssebwami eyalundira enkoko akankwasa watazaagala we yazimba amaka amatiribona. Kakati akankwasa abatamumanyi ye director w'ekitongole kya National Environment Management Authority NEMA. Seetaaga kwogera luzungu lujja kuneerumya olulimi mugimanyi. Yakedde ku makya n'amugamba nti nkuwadde ennaku 2 bwe gati osengule enkoko emitwalo 2 n'embizzi. Ebiyumba byo bimenyewo bifaananya bulwi ennyumba zaffe. Otuwunyiriza enkoko n'embizzi bisengule mu bunnambiro. Era nga ye omukulu n'awandiika ebbaluwa ng'egamba omukulu eyasenga mu kitundu mu 2021 lwe yasooka okuzimbawo ennyumba ye matiribona yawandiise ekiwandiiko nti kimunyiiza. Nkalubo otandika otya okulundira enkoko zivumiriza ffe bakankwasa abazimbye ennyumba. Siri musanyufu atayagala kuwulira biri mu vidiyo yange giveeko twakoowa oluusi okwegayirira. Ndi wano okutegeeza abantu mwenna ku maziga ago era nga ngenda duva ku kigambo ngenda duva ku ntono. Nkalubo Ssebwami otegeere omusango gwe wazza, otegeere ekikugobya. Kansooke empisewo obubaka bwange siifuuke emotional. Omanyi ndi namawulire bw'oba okola yeesobera n'obusungu naye olina obufuga osobole okuweereza message. Bwe bufuga program abantu tebategeera message. Nalowoozezaamu oba Nkalubo lwakuba oli musajja mu Katuliki nakulabye oyambadde Biikira Maaliya. Nakulabye oli wajje lya Biikira Maaliya ng'oyambadde Biikira Maaliya. Naye Biikira Maaliya singa mbadde nze kankaka sikuwa magezi n'alikuwadde omuntu n'asengula Balirega akankwasa n'asenguka waawo. Nze abakazi ababikola mbamanyi. Kansooke mbabuulire bw'oba olina abantu abakutawaanya nga bakankwasa nga tolina ky'obakoze kubira abakyala abajjanjabi b'ekinnansi basenga mu Kooki obabuuze nti nyambiddwa ntya 75026000. Kakati abantu abalina faamu ng'oba olaba ono omusajja ogenda kuzuukuka ng'ebisolo byo bifudde biteekeko obukuumi. N'abantu abalina amafaamu eyo gwezizo laddu zizikuba biki. Nze mbabuulidde ebintu ebimu nabiyiga. Biikira Maaliya oyo gwogenda okusaba mwongeremu oli Nkalubo oli musajja muganda. Nkalubo mwongereko amaanyi Katonda ge yatuwa. Bino sibya no sibulaguzi buno si kweraguza nedda busibulogo nedda bukuumi 75026000. Abakazi abo bajjanjabi ba kinnansi bakujjanjaba ensimbu bakujjanjaba amaanyi g'ekisajja bajjanjaba abaana bammwe batereeza ebyamaka n'ebyemirimu 75026000. Obubaka obwo mbuyisizaawo ku supiidi muwulire. Kanzije esimu yange nsome direct ku kiwandiiko. Omusajja Lawrence Nkalubo Ddamulira Ssebwami musajja ayina ekyuma ekikola emmere y'enkoko. Nakubidde abantu b'ebbendegere eyo bwe namaze okulaba akatambi. Omanyi nze nabagamba ndi musajja nkola kunoonyereza ate mba sibalimba. Nze sijja kwogera bigambo bya bulimba. Bwe nalabye programu eyo nga sinaba na kujoogerako kuba etutte ennaku nga 6 nga omusajja bamuyiribya. Nasoose nenkubira abantu b'ebbendegere nga mwe muli ne chairman. Nalabye chairman saamukubidde nakubidde batuuze kubanga chairman ayinza okuba nga yatiisibwa. Nakubidde abatuuze ne mbabuuza mwe mubeera okuliraana Ddamulira, mwe muliraanye Ddamulira, mwe muliraanye Mwami Nkalubo, enkoko ze zibawa obuzibu? Bwe mba mwagala mbazannyira amaloboozi njaggazanya muteekewo comment. Nabuuzizza bantu emyaka 3 ssentebe weero si wano nga yakulira ekitundu ekyo.
bano ba local leaders balina obuyinza abantu bababuulira ebintu tawulirangako nti yafuna obuzibu bwonna ku bwengendo bagamba munnange emyaka 25 egiyise Nkalubo ono yatandika okulunda enkoko yatandika zirundira luddawa yali azirundira Kamuli mu kiwandiiko ky'embalaga ku mabbali awo eri Nkalubo Lawrence Damulira Ssebwami ow'enkumba Bendegere Katabi Town Council bya luzungu nekambize mu Luganda nga mubiraba nti kakati kino kiwandiiko kyagala kuzzaawo butonde bwansi wansi wa section 129 ey'okubiri akatundu A akatundu C ne section 13 akasooka mu teeka ly'environment cap 181 regarding mbukati ono omusajja enkoko ze ziwunyira bubi abantu ziwunyira bubi akankwase yazimbawo ennyumba ye n'olwekyo alina okuzijjawo zamuunyidde bubi ate nga ne bino tebinnabaawo akankwasa yamusindikira abantu n'amugamba mbwe ekiyumba kye ekyenkoko kifaananya bubi amayumba gaabwe kyabaakola azimbewo ekikomero ekiwanvu abagenyi baabwe baleme kulengera nti babeera mu area y'emu ewali enkoko bo bazimbyewo amayumba amalungi yasooka mugamba naye mujoze akankwasa mujoze mutujoze naye mugenda kukifunamu kambabuulire take notice that 2 synthetic inspections were conducted by a team from the authorities. 7th mbuba conduct sijja kubisoma amanyi bya luzungu bijja tujja kuluzinga mu baluwa eyo mbuba kola inema yakola inspection bwekola inspection 2 yakizuula nti ebintu bino wammanga byali bikyamu ekisooka rearing chicken and pigs that release foul smell which inconveniences the neighboring residents hence denying them the right mbu okulunda enkoko n'embizi kiremesa abantu bawo okussa obulungi eyokubiri poor waste management ebikuta n'ebirala ne kalimbwe oba biyiwawa oba biyiwa luddawa ekyokusatu operating a farm with over 1000 chicken without relevant approvals nti okulunda enkoko ezisukka mu 1,000 nga akankwasa takukkiriza owannema gy'emisango gye bamuvunaana n'olwekyo stop with immediate effect kikomye bunnambiro okulunda enkoko zikomye mu bunnambiro naye Nkalubo mwami Nkalubo mulina ekisa mwami Nkalubo nze muzzukulu wa Kankaka muzzukulu wa Namaganda w'Ebulando muzzukulu wa Batobeewa Ebulando ng'ombuulira gasiyo akankwasa ng'oŋŋamba ebyo nze oba bakuumya mundu meka Nkalubo bajoge mmwe Nkalubo babajoge Nkalubo babajoge ulira mbu omusango gwe bavunaana Nkalubo kulunda nkoko zisukka mu 1,000 nga talina layisinsi n'owulira embi yahaya olimbi naye akankwasa bwe mutulaba igwe bwe mutulaba gwe akankwasa bwe mutulaba ndowooza mulowooza tuli basiru akankwasa bwe mutulaba wamenya abantu wamenya baganda baffe mu Lubigi n'otulugunya abantu nagendayo ekiro ng'abakazi abalina abaana beebase mu ttaka ng'embwa akankwasa situmanyina gye wava nga gwe weebase Entebbe akankwasa agoba abantu yali mu wildlife emyaka 7 abadde VIP kakati embwa yahaya olimbi yahaya akankwasa owannema olimbi kankiddemu nguma nemumanyiira yahaya olimbi mumanyiira omusajja omuganda ku ttaka lya Buganda eyali ensi ennamba nga tennaba nakubaawo gwembwa nga tonnazaalibwa mbw ajjewo enkoko ze gwe bw'obadde VIP omusajja abadde eri yahaya oli omusajja abadde eri yahaya gwe n'abaana bo gwe ne mukazi wo omanyi kyekitwala okuyoola kalimbo w'enkoko kumala emyaka 25 okimanyi nvudde ne ku point kansooke nzireyo yahaya oli omusajja gwe mulabaawo bambi bamuyita Lawrence Nkalubo Damulira Ssebwami alina ebbanja liri mu Post Bank yagambye lya kawumbi
ayina ebbanja eryokubiri jjajja obukoko biyinzika mu banja miliyoni 9. Musajja mukulu ayina ebbanja eddala, ebbanja lya miliyoni 600 liri mu banka ya Centenary, yazeewola kuddukanya nkoko. Nze nnyabo twakula alunda obukoko, abakatuliki be baabo bawanga, oyo omusajja Vincent bamulanga Kisempijja e Masaka ng'akyali RDC, ng'akyali LC5 chairperson, yalina project nga nnyabo alunda enkoko. Naye bwe mpulaninga nnyabo bamuwanga enkoko 8 ku 10 ne tuzimba ekiyumba. Bwe nzijukire ebbanga nnyabo lyamalanga nga teyeebase olw'okulunda enkoko, ntegeera omusajja ono, omusajja awadde abantu emirimu, Yahaya akankwasa, ng'oli erimwe mulya ssente z'abantu. Nze nkitegeera mu mutima n'enkimanya nti omusajja waweerezza enkoko ezisukka 2,000 obulumi bw'ayitamu okusasula amabanja zino looni nga mwe muli eri mu bba ssente wano mu kitongole kyennyini kye walimu simanya biki twakiwulira n'amazike mugatunda. Yahaya nja kwata ekkubo ngende ndage bannayuganda buli nsi gye mutunze ezzike gye liri. Mugatunda mugabbye mwe muli ku kirini mane. Mpulira obulumi ng'omusajja mpulira obulumi ng'omusajja. Nze bwe nalaba nga nnyabo ng'azuukuka ekiro ssaawa 9 ssaawa 10 ne batwetesa amazzi ge twajjanga oluusi nga tugajja kagona oluusi nga tugajja eri mu kitengeesa wansi nga tuyita mbisi kajjo byansigalira wakati ne tugenda okukima amazzi tugatwala ku bukoko 10. Nteeberezaamu omusajja ayina enkoko ezisukka 3,000. Nteeberezaamu omusajja ayina enkoko ezisukka 3,000. Embizi emu bweti okugifunamu ssente ogiriisa n'ogibonaabonera. Ife waffe Masaka abantu abakatuliki balundanga embizi, naye ng'embizi ze balunda okugjamu embizi emu n'ekulo osobola okugifunamu ssente. Naye Yahaya oli oba lwaki temulumwa? Mwe bakanku lwaki temulumwa? Omusajja akaabye ne mpulira ennaku. Kakati gwakankwasa. Muleke mbabuulire, leka nneme kuva ku mulamwa. Omusajja amaze emyaka 25. Mubale emyaka 25 kwegyo gy'amaze ng'alunda nkoko. Nze kankaka nnyina ka 35. Kitegeeza nayina emyaka 10 oba nayina emyaka 8 oba kubanga asukkamu egyo emyaka. Omusajja n'atandika okulunda enkoko. Omusajja Omuganda mwatubba akankwasa mwatubba buli kamu ne mukatwala akankwasa. Abaganda ne tusigalira mbizi na nkoko ne mutumanyiira mu vocabulary ya buli muntu yeekwasa Banyankole balifijja abajja okufuga eggwanga. Kye basinza okukola kwe kwekwasa amawanga g'abannaabwe mbw akankwasa. Simanyi gwoba oli Munnayuganda sikiwa. Ntwala mukomera ntwalaayo. Ntwalaayo. Leka mbabuulire mmwe ife abamu twamira pini oba batusibe tubonaabona wano wendi temperature ziri mwana mu 5 tubonaabona. Omuntu n'akulemesa n'okulunda enkoko, omuntu n'akubba n'akulemesa n'okulunda embizi, naye mutubbye. Omuntu n'afukira ensi. Kakati bannange oba mbyogedde bulungi oba mubitegedde kubanga omusajja yakaabye n'empu maze ennaku nga ndi mu kwebuulirira nti bwe naaba nkola program saagala bwe naaba nkola program. Naye Yahaya Nkalubo alunze embizi musajja mukulu gwe mulabye akaaba. Mu kitundu ekyo kyonna buli muntu akozeke ewa Nkalubo. Nkalubo awadde abantu emirimu, ayina abakozi ate nno yayogedde 3 naye kati ayogera ku baalinawo kati. Emyaka egyo gyonna abantu basomedde ku nkoko za Nkalubo. Abantu nejali waneno waalina obugundi bw'emmere y'enkoko. Abasajja ne bakulemesa n'okutabula emmere y'enkoko. Kyovola ne Museveni abayita pigs. Ntandise okutegeera lwaki abayita mbizi. Temuyina magezi. Temuyina. Omusajja taliisizza abo, buli muntu amusasula. Omusajja alina ekiyumba ky'enkoko, embwa ng'egamba mbuno talina kulunda nkoko zisukka mu 10.
mutaina kulu notunulira ne kaloya nalabye kaloya ko omutwe ogwakyama gwono omutwe gwebega bweguti nawe ogenda simanyi owolereza nnema mwe baloya kituufu muyina emirimu kale mwasoma nereka mbabuulire amateeka tegakola watali common sense omutwe gwakukyama wenna bwoti oyogera ebyekisiru mbu kakati kankubuuze license ki eyeetaagisa nze okuzimba ekyumba ky'enkoko license ki mumulagira omusajja amezeewo ekyumba ky'enkoko license ki mwe license ki eneetaagisa okuzimba ekyumba ky'enkoko ojanga n'obiŋŋamba nze nnyina abaana bange babonaabona bali waka batudde nabonaabona nadduka mu nsi abaana bange bali waka nina obusungu nze abannema era mugende ewankalubo bwe mbatunuulira n'endabanga sijja kubasobola nga mwazze wange ku kyumba ky'enkoko buli we mulinnyo enjoolawo ettaka ly'ebigere nze nalina emirundi yanjigiriza ensi bweri yamala n'afa naye atiisi yali tajoogebwa osobola okuŋŋamba nti naabikola tafaafa naye nga sijoogeddwa nze kankaka muzzukulu wa kankaka enninzi muzzukulu w'abatobe w'ebulando mutabani wa Namiiro togunya oguwanda akankwasa ojjanga ewange nti nosanga nnyina enkoko zange gwe akankwasa omanyi kyekyetaagiswa okulunda akankwasa gwe ne bwe tukuwaayo olunaku lumu bwe ruti ku faamu ya Nkalubo olonde bulonzi magi ffennya bwe yatutumanga mu nkoko ne zitubojja ebigere enkoko ezo zaagala nnyo okubojja enjala ne tutandika okwambalanga ebiveera ate nga bw'oyambala ekiveera oba obyonoonye kubanga ekiveera kinywera kikwakwaya enkoko ne zidduka ng'era mami yatugamba nga totwala biveera byo kuba twabanga tubikka njala enkoko tezituluma n'okulonda obulonzi amagi bwe twayingira mu kiyumba ng'enkoko zikubojja ebigere bwe twayiiya ebiveera nnyabo n'atugamba nti mujja zikanga buli wozikanga enkoko tezibiika ezo enkoko ze mulaba ez'ennyonyi eziyita entebe bwe zizikanga ennyo ezo helikopita ze mutwala mmwe nga mugenda okubba nga mukukusa byelikopita emuyisawo nga mukukusa ezo enkoko ne bwe zeekanga omusajja tafuna magi kakati omusajja ataddewo faamu eri modani kakati akankwasa oyagala kalimbo w'enkoko bamutwalire mu silver plate oyagala embizi ziriire muki oyagala embizi za kankwasa ziriire embizi za Nkalubo ziriire muki garbage dispose oli mu nsi ki embwa yakajja okuzimba akayumba awo mu area wasangawo abantu emyaka 25 kyali kisiko gwe wakatuuka gwe wakakyala naye binazze kulya kyajja eyo yonna gye mubadde mu ministries bubbi bwokka bwe buliyo mutunulire mu 7 trend emyaka gyonna mu 7 gyabadde mu buyinza mwebe yeekwasa obubbi bulinga obubu mu ministries naye nga kankwasa n'otandika n'okuteeka etteeka ku muntu alunda enkoko naye mulimba walowoozezaako mu mutwe gwago ng'olina akayumba ako leka mbabuulire leka nneme kwemenya Nkalubo kankubuulire omusango guwazizza ekisooka Nkalubo akankwasa ettaka yaliguze teweemenya muzeeyi tokaaba leka nkubulire muzeeyi ekyo wakoze ensobi teweegayirira mu 7 leka nkubuulire kyogamba akankwasa awo wennyini entebe mu 7 takumanyi nti awo oyinawo enkoko era yazze etyo okumanyiira akimanyi tokaabira mu 7 okaabira muntu mukyamu muzeeyi Nkalubo Lawrence Nkalubo muzeeyi Damulira Lawrence Nkalubo Damulira Sebwami tokaabira mu 7 wakaabidde muntu mukyamu wali akimanyi leka nkubulire ensobi ze wakola Damulira osangula amaziga osirike oba tofuna kyakulyo oba enkoko ozibalekere bazitwale kankubulire ensobi ze wakola esooka oli muganda eyo nsobi balifijja abafuga Uganda bwe bajja beekwasa abanyankole leka nkuwe description y'abanyankole abatuufu maama wange bamuzaala Ntungamu kitaawe muganda ne nyina bamuzaala Ntungamu taata wange ye Katikkiro w'ekika ky'Ekinyomo jjajja wange Namaganda ali Bulando kitange kankaka ow'Ekinyomo eyeddira Ekinyomo ali luddawa bintu byenjogerako mbimanyi okubeera omuganda mu Uganda musango kasaba alifiji bakwata power mu nsi yaffe tebalinaamu malaalo tebalinaamu bijja kyovola natandise nkubuulira abange gye bali ate abo nayogeddeko batono be batonotono abatandikirwako gye tugende abali direct nyaba azaala kitange ne seba azaala ejjajja nga azaala ki
jajjanga azaala jajjanga omusajja nabakubuuliddeko leka nkubuulire abo bakankwasa mu Uganda tebalinamu bijja kyova olaba ate babbye ssente tebalinamu n'abaana Uganda bwe bali mu kkola olowooza balumwa oli Muganda tebalumwa leka nkubuulire omunyankole omutuufu baleme kwekwasa ggwanga omunyankole omutuufu bw'omukyalira nze nnyina mikwano gyange abanyankole bangi abazeeyi ngenda ne mbakyalira nnyina abali emubende nnyina abali embalala nnyina abali luddawa omunyankole owa ddala omutuufu si zino embwa zeekwasa obwekwasa simanya yava luddawa omunyankole aborigini nga munnansi bw'omutuukirira bw'aba ayina ente basajja bali generasi baagaliza ensi otuuka n'akugamba kanka koyina mukunte genda eyo bagikuwe genda n'eri bagikuwe ekintu kyokka kyokolewa omunyankole kugenda kufuna bbaluwa nti ogenda kutambuza ente n'ogitwala zino embwa tezikwagaliza yadde akakoko agamagi tojja gatunda ekisooka nkaluba omusango guwaze ogusooka kuba muganda kankubuulira ate nkubuulira mazima leka nkubuulire mazima nkaluba ogwo musango mu Uganda kasitoolanya mwe mwegendereze mmwe abantu abagenze ne musaba emirimu mu gavumenti y'abanyazi bano baalifijja abafuga eggwanga mwegendereze mulabe ekiri mu nsi mulabe mu nsi ekiri eyaffe muleme kusiba ku mawanga g'abannammwe mwe bakankwasa abaganda batandika okugamba nti abanyankole nedda fe abanyankole abatuufu tubamanyi nekye bakola tubamanyi mumbuulireyo mwenna abaali bakyalidde omunyankole oba osobola okukyalira omunyankole n'ovaayo ngalonsa actually bw'ogaana kyakuwadde akugoba newuwe bwakuwa ekintu n'ogaana okitwala akugoba newuwe oye munyankole omutuufu embwa kati ezifuga lifiji gwate lekamba waliwo omuntu gwe bazaala mu Uganda ng'oyinamu ebijja asobola okwogera ekigambo ng'akakwasa kye yayogedde muleke kwekwasa mateeka mbuulira gwe owannema etteeka ng'oggyeko wano wazimba akayumba entebe mu ssente ze mumaze okunyaga mu gavumenti ntwala mu kkooti oba oyagala ntwala ngumye njagenda eruzira mbeereyo nfundako ali mu komera dhani ali mu nsi eyo ky'omuliro gwe nfundako muleke abaana bange bakimanya nti taata waffe tatuwa kyakulya bamusiba aliruzira ekyamusibya yali alwanirira bantu be yali alwanirira bantu be abo abasajja abafuga nkalubo omusango gwe wazza kuba muganda mu Uganda tebalinamu bijja tebalinamu jjajja ate ne gye baava babeerabidde kuba bano bawangaddewo nnyo tebakyajjukira gye baava tebalinayo bijja ne wano tebalinawo bijja ate bwe bazadde abaana babafulumizza ggwanga ku ssente zammwe babafulumizza kati baamala dde okufunira abaana baabwe obutuuze tebalina kye beeguya omuntu akugamba nti akwata omuntu n'amutwala mu binnya bye bw'amala omutwala mu binnya bwe n'amusunaasuna obunyama n'amulyalyako obunyama bwonna ate n'amala n'amukuba ebifaananyi n'aseka kati oyo gw'ogamba nkalubo oyo gw'ogamba nti anaalumirwa enkoko atta muntu nti ate enkoko amayibwe temwagala tuwogere batta bantu babawamba mu drone babatwala mu simanya mu binnya byabwe ne babalumako obunyama bonna ne babubajjako buli muntu waali abakaaba kakati nkalubo ngambe nti gwe akankwasa anaakwatibwa ekisenkokozo olowooza anaakwatibwa ekisenkoko batta muntu nti ate enkoko nkalubo enkoko tojja zibeezaawo akankwasa ayagalawo nga wali open kuba ettaka baaliguze lwakuba abasajja abaganda sebwami mwami ddamulira abasajja abaganda mwekwekwesa temwogera okimanyi naawe ettaka baaliguze akankwasa abo baaliguze balina mu kuteekamu nguudo awo woolina yiika 2 n'ekitundu baagulawo 5 ku 10 kasa baagulawo 5 ku 10 bakulabanga musiru gwalinawo ettaka yiika 2 tojja kubeera nalyo ne bwe kunaabeerako omuzibu gwa nnyoko tojja kulibeera nalyo tosobola kubeera nalyo ng'abakuzimbeekaawo ebikomera bonna bakola mu ministry emu weebuuze banneiba bonna oli wala n'abakomplaininga bano abali wano tebakomplaininga kuba abaana baabwe gye bakola balonda amagi n'obasasula kati akankwasa omuganda ayina looni ng'ate ogisaaviisinga yakawumbi bakulinda amabanja gakutuuse mu bulago ne bakwatamu kati saawa eno amabanja go baagazitaadinze gy'olina eri akawumbi biyinzika kubanja olwenda simanya banka kye kubanja olukaaga kati awo we batuukidde buli kintu kyo bagenda kukitwala ne bonaagezaako okusaaviisinga ebbanja akankwasa ne bonaagezaako okusaaviisinga kye bakola akankwasa ne bonaagezaako bakutegedde olina amabanja kati balina okukaabya
bagenda kujja akataka bakuweemu ssente bakugambe omanyi bagula bati ezo embwa zigula ziti ati zafunye ssente kakati oli alaba nga gye yava ewaabwe takyasobola kuddayo kasa yasiisira entebe bwe yava mu wildlife bamuteeka mu nnema yazimba ku mpimpi awo we yalaba ettaka ng'amaze okufuna ssente kakati kino bwe yagula ataano ku 10 n'amalawo okuzimbawo ennyumba kakati mbw omuwunyirira n'obugaalubindi butambula buti nga buwanisa ennyindo ezo embwa leka mbabulire tewali muntu yazaalibwa mu Uganda ayinza kuyisa bannayuganda bw'atyo nga ensi eyaffe ogiyita Bungereza ogiyita luddawa ensi eyaffe ekyo kye tuli tukyali balunzi ba nkoko ensi eyaffe ekyo kye tuli tennaba kubeera organized tewali residences kubanga akankwasa ggwe eyakajja ddamuliranga wamusangawo lwaki tewakola survey n'olisaaki nga n'omanya nti mu area mulimu omulunzi w'embizzi gwe Yahaya n'otajjaamu ekyokubiri kankikubuulire ddamulira togenda kumalako oyo musiraamu ate yalina power ye musiraamu yalina power mu Uganda mu Africa kimanyiddwa buli muntu akakwata power agikozesa ku benefit nga abantu bamuliraanye ng'atandika naye kennyini kati Yahaya bw'abeera eri ng'ali ne baswaba be haja akankwasa tajja kukkiriza kulundirawo mbizzi kikafuwe tojja ziteekawo kati tokaaba muzeeyi tokaaba kyogamba fe abazaalibwa muzeeyi simanyi myaka gy'olina sigimanyi nze nyina emyaka 35 naye simanyi ku egyo bw'ogamba nti emyaka 25 ogimaze olunda nkoko n'omusobyo omusango ogwokubiri gwe wakola kuba mu Katuliki abafuga balokole kati ate ali mu buyinza musiraamu ku ntalo z'abantu Museveni zaatadde mu bantu mu Uganda ng'owulira abasirikale batandika n'okupulaninga baddira abasiraamu babakubye abakatuliki bbomu era babeerewo enjawukana bafugire mu kavuyo osuubira otya omusiraamu okuttira ku liiso ng'olina embizzi gwakankwasa bwe wali ogenda okugula ettaka awo be wasindika okugulira oba gwe bwe wali oligula ng'ozimbawo okwagala okubeerawo wasooka n'okola save nti waliwo Lawrence alina embizzi n'akankwasa ani yasookawo akankwasa gwe n'embizzi kubanga naawe oli gwe n'embizzi ziri ezitambuza amagulu ani yasookawo nze saagala nze nnumwa ng'omuntu ali mu kumanyira bannayuganda ng'omuntu saba ali mu kumanyira bannayuganda ddala omuntu atuuka okulunda enkoko naye obusungu butulumira bwereere ate tulina kye twasigaza okuggyako okwogera leka nkubuuze ggwe musajja ggwe akankwasa kankubuuze bwe wali ogenda okuzimba ewantu Lawrence waalina embizzi wakola save omanye ekiri mu area kati oba ggwe Yahaya oba gwani mu Uganda tulinamu abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo bw'oba tolya mbizzi abalala bagirya kyogamba bw'oba togirya abagirya beekweke kankubuulire embizzi kyattunzi bw'oba tokimanyi nga oba ssente zo zijja nga ziri kiriini wasoma maama olina PhD naye n'abasomi ate balina be batufaananira kati mbw alina PhD kati gwe PhD gye wasoma ekugazaaki philosophical biki in environment moreover some stupid studies Katonda bwe yali otenda ensi eno yakugamba nti yasooka kusoma wa social studies waliwo munnansi atamanyi bwe bakuuma butonde bwansi bajjajjaffe ensi mwagenda okugisanga okutandika ogyonoona bo baali tebamanyi bwe bakuuma butonde bwansi mmwe mugibbye ne mugimalawo kakati omusajja akola kalimbwe n'amutwala ku faamu n'agenda n'alima oba n'alima buki oyo ate yayonoona obutonde bw'ensi n'otunuulira empuuta n'olaba embaata awo wennyini entebe wano Samuel Kyemmanga muyina we mwagula ettaka ng'abaguze ettaka baguzeeyo katono ne bamala ne beeyongeza olutobazi kasasiro gwe bayiwa entebe Tezi bwe yabumbulukuka saawa eno gye mwagenda gye muyiwa saawa eno kati saawa eno gye muyiwa kasasiro mwamutuusa dda mu nnyanja akankwasa tasobola genda kulaba kasasiro gwe bayiwa mu nnyanja ali ku mbizzi za Nkalubo ali ku mbizzi za Lawrence olw'okuba ye Yahaya abasiraamu muleke temunkwata bubi abasiraamu embizzi eyazitonda ye yatonda n'abantu singa yali tazaagalamu mu nsi yali zisse n'azimalamu
bwe zibanga muyinzinako okubuulirirwa abatategeera kubuulirirwa tekukufuuka musango ffe tuli baddugavu omuganda ye kennyini akimanyi alina emizizo gy'ateeka ku mbizi gwali owuliddewo omuganda abaganda ekisolo kimanyiddwa ekyo n'omugaso gwakyo kukimanyi emizizo gyakyo bagimanyi walabeeko omuganda atwala embizi ku buko kubanga akimanyi tejja gendayo ku buko ne baba bagirya walabeeko omuganda atikka embizi ku fuso n'agaaka kati newankubadde nze John Bosco ngenda kuwasa Maria Mangadalena kati ntutte embizi ku buko kiswaza naye nga ayinza n'okusanga nga ezemuzo ezimu kunva ze bagabaawo wennyini mu tenti kiswaza omuganda ne bw'aba bana asaniza abeeraguza akugamba nti bw'oba oyagala okugoba emizimu kwate eggumba ly'embizi olisibe mu mulyango gino emizimu egyesazasaza tegyesaza buli muganda yenna yamanya kyali tekitwetaagisa kutegeera ddiini nnyo nti obusiraamu bwe bulina okunnyonnyola omuntu embizi obubi bwayo n'obulungi bwayo nedda naye olaba abantu basigala bagirya newankubadde nga abaganda balina okunnyonnyola okwo olaba basigala bagirya kakati mmwe baani ffenna we should live in harmony byokkiririzaamu wemba sibikkiririzaamu musango ki nali nkugambyeko nti ebyo bikyamu nange ndeke ebyange tompa amagezi buli omu muntegeera mwategeerera Katonda mwali mubonerereza bw'aba yakola ensobi kubanga Katonda musaasizi ate asaasira ne ku ssaawa esembayo kakati nkubuulira tolina bw'osobola kugamba muntu mbw'ate ggwe olw'okuba Yahaya gw'olina ogende mu tteeka onoonyeyo etteeka njagala ombuulire ggwe akankwasa balirega oba balega ki balirega njagala ombuulire mpayo abatuuze 15 mu myaka 2 egiyise abajjeewo ne bakusaba embizi ziveewo ng'ogyeko banazze kulya bwe mwetoolozaawo banazze kulya bwe mwetoolodde awo ndyamu byange ŋŋenda mwe bandyamu byange ŋŋenda mumbuulire bantu bameka abali mu kitundu ky'enkumba abazze ne bagamba nti omusajja faamu ye bawunyirira emyaka 2 egiyise ng'abantu we balimbuulira misango emeka gye bamuloopye ku poliisi misango emeka omusajja omukulu gw'olaba oyo gye bamuloopye ku poliisi nti embizi ze ziwunya bubi oba enkoko ze ziwunya bubi naye mujooze ensi mulaba ffe tutuuka ne tugamba oba Katonda atununula ddi ku bantu nga bano kyova olaba nze nabagamba bannayuganda nze bino bye bawoza twagala kuggyako Museveni nze si bye ŋŋamba sisitimu yonna nfu buli muntu waali wabbira buli muntu waali wabonyaabonyeza abantu kati a collection of all those mistakes make the country Uganda the sick man of East Africa kiki ekikola ezo ensobi naakakugambako 2 nkaluboze wakakola esooka kuba muganda ey'okubiri kuba John Bosco ng'ali mu buyinza muki kuba Lawrence ng'ali mu buyinza bwa Nema Yahaya eyo nayo nsobi ekyokusatu njagala nkubuulire kino ekigambo kikwate nkijja mu kunoonyereza kino kyo kyange leka nkubuulire tokaabira Museveni bano bonna bakolera Museveni obanga aloopedde omuganzi mu kizikiza Sebwami Nkalubo Lawrence musajja mukulu gwe bonaakaaba n'ogamba Museveni ensobi gye wasooka okukola kulya ssente za Museveni bwe wali ekamuli Museveni ne Gilbert Bukenya Museveni n'akwata miliyoni 2 n'agakuwa waliwo ekikyamu ekiri ku ssente za Museveni buli aziriddeko akaaba temwagala kubabuulira mazima naye Mzee Nkalubo kankubuulire ensobi gye oyinza okunzikiririzaamu oba obutanzikiririzaamu naye ebintu ebigwa mu ggwanga ffe tubikozesa okuyiga kikye tuzzaako okusobola okunoonya obulamu obulungi Mzee Nkalubo kanzizeeko n'enkofiira yange nkubuulire ne Museveni ayogera alina enkofiira nze eno yeyange Nkalubo wakola ensobi okulya ssente za Museveni ssente za Museveni buli aziriddeko nze gwe mmanyi akaaba wakwata miliyoni 2 ng'olwedde oli mulunzi wali kamuli olw'okuba oli muganda sente singa wali Buganda tebaali zikuwadde naye baakulaba oli kamuli ate teri muntu alunda nkoko abeera successful baali bakimanyi ojja kugwa naye olemezzaamu nnyo Nkalubo olemezzaamu olunze nnyo enkoko n'obeera successful buli muntu yenna alidde ku ssente za Museveni afuna ebikolimu mutunulire abantu bonna abazijjeeyo kati walina obukoko bwe waaligumye n'obwo
walya sente za Museveni gano ge magoba kati bwotyo bwosasuddwa yakwata milioni 2 nazikuwa ng'oli Kamuli novaayo Kamuli jogaziye kati ne bwona akaaba ayi Museveni wampa go watandika faamu eno teyagitandika wali ogirina yayongera mu bwongezi Museveni ava buvyeri n'akuwa sente mbukati gwe nkuwadde genda otandika okulunda enkoko nedda bakusanga already otambula ezo ze sente ezo ate tebeerabira buli gwe bawa sente zaabwe tebaagala ziveemu kalungi kasozi fule kirungi nga bakusindikira bakankwasa kati bamukusindikidde akankwasa eyo nkiddamu eyo genda onsibe leka nkubulire Lawrence ne bona ayambala Bikira Maria bano abasajja ku Sunday babeera bati haleluya ozanna kabaka fire ku Monday nga bagenda okuinterrogating abaganda abakwatiddwa mu basement kati notunulira Yahaya oli nawe musajja musiraamu Uganda yakowa abasiraamu kati nawe bakuwa akafo bwobanga ne oyinza n'okuba wasiraamu kalwa kifo nga tewasiraamu kalwa nzikiriza nja kunoonyerezaako ndabe wasiraamu kamwaka ki haja kankwasa leka nkubuulire abo babeera bayimba faya Bikira Maria tajja kuyamba wakola ensobi nkalubo okukwata sente za Museveni nozongera mu maaliyo byebye bivaamu buli muntu aziriddeko akirozezzaako bw'obeera successful bakuyigga babeera n'ekitabo kyabwe we bamanya gwe baaziwa baba kulondoola kakati kantunuulire Mbugundi yazze Kisanja omuwabuzi wa President Museveni Kisanja yazze ate abo bali ba sente tajja kuvaako Kisanja nga tomuwadde sente ensonga zo tezisobola kutuuka nga tewali akubbye ne bwe banaaba bakukwogerako bwogeze wa Museveni olina okusooka okulipa olina okusooka obbawa sente obeera otya omuganda obeera otya ne looni yakawumbi mu banka obeera otya n'ebbanja lya bukadde lwenda ng'ate tolina gw'okaabira balina okukukaabya amaziga wagakaabye ate ne bw'okaaba omusaayi akankwasa tajja kukuleka ne bw'okaaba omusaayi ettaka yaliguze era kyova olaba guleda zisenda yaliguze ne bw'ona akaaba omusaayi abo be baleeta simanya baani abo be baleeta simanya ba Kisanja simanya Kisanja leka nkubulire ku Kisanja nze omanyi neweerako example nze nalina akabina kange aka boda ne balonda Kisanja simanya presidential advisor on boda affairs kasitana waza Ssaabasajja Kabaka awangaale nze nakivaamu ewa Museveni abagenda okukiikirirayo yali Kisanja nze ekifo ekyange bakitwala kye nali nekoleredde nga ndi mu kuyamba bannange sigamba nti Museveni alina ekifo kye yali ampadde nedda naye nagenda ku ofisi ya Kisanja omusanga nga atudde asazeeko bwati nampa neka business card ke babita amanyi obwogo kati bwagezedda yampa bakakika business card nga ye presidential advisor on boda affair buli ewali omuganda alina kyakoze bagula binga we bateeka Kisanja ekyange bakitwala era ne bakifunamu sente n'omulala gwe sijja kwogera kuba yena namusonyiwa nasirika yambulira ensonga ze ne bagenda ne bakigula binga leka nkubuulire gwe Muzeeyi Nkalubo ndi mwana muto naye kankubulira ate nkubulira mazima nze bali banjigga okunzita mu 2018 naddukire wa General Salim Sale nankweka nali musajja energetic ndi musajja muyiiya nze tebalina ke bampa naaka naye munnange bwe twali mu myaka gyegimu Christopher Ayine Kayula gwe yali anoonya ye bamuwa obwala DC kasaba kitegeera nti kasoyogere kigambo Ssaabasajja Kabaka wangaale tebalina ke bayinza kuwa savayo yadde n'ennusu n'ekikumi n'eki era abantu aboogera sema bagende wa Salim Sale bafuna sente embeewuunya nze nabeera naye ebbanga era mwebazaako kimu yankuuma nga abayeekera ababbe baagala kunsa kyovola bandi wano ndokompoka naye mu kikula ky'abeetoolodde abasajja abo abalina obuyinza bwe kasita oba muganda obambwa kanka kandi wano mwabali ku video nsobola okukibagamba open abamu batera okuŋŋamba bwe mbyogera mbu kirabika giwajja obusungu okuba gavumenti bino byenjogera nze yalumbye Nkalubo nze ayagala okutwala enkoko ze
gwatanyiga oli wakikula kiseetaga kubanga balina kye bannyima bwe batalina kye bampa siriwo sirya abaana bange batuule waka tebajja kusoma naye nga seeguyiza saawa eno ne bwonkwata nompa ekibugabbe kikafu sivaawo wano ne bwompeereza chatadi plane sivaawo nali eyo nkalubo twakola leka nkunyumizeeyo emboozi lumu nali nnyina gye ntuddeeyo wa Jenosalimu Sale kironga si kyafuna tulo oluvannyuma lw'okufa kw'omugenzi Meja Kigundu yali mukwano gwa Kigundu gwe bakuba amasasi yali bawa maama Fiina eyo nno naye emboozi bwe ndigikwatako luliba lulala munnange mba ntudde nze we nakakasiza nti ffe tetulina ke tujja kufuna lumu mba ntudde wantu ssaawa 7 ez'ekiro wali highly protected Jenosali ali highly protected ndi mu byange ntudde awo nga ndaba Muzeeyi Kasirye Eggwanga omugenzi Kasirye Eggwanga nali awo ne mmulaba kati Kasirye Eggwanga yayitawo ne ngamba Jeno Kasirye Eggwanga yali musajja mwogezi nga mwagala nnyo naye namulaba bwe yali ayambuukiriza okugenda ku reception ng'alina ebipapula byakutte n'abuuza omuvubuka eyaggulawo geeti nti wano waliwo photocopy nsobola photocopyinga ne ngamba Jeno ali ku ki ne ngamba kangende mubuuzeeko nga yenna akankana bw'ati yampitako ng'akankana nkubuulira mwami Nkalubo gwe njogerako ye Kasirye Eggwanga gwe Nkalubo Ssebwami Damulira njogera ku Kasirye Eggwanga bye nkugamba nabiraba n'amaaso gange saawa nga 8 ogw'ekiro Kasirye Eggwanga yasituka ng'obulwadde bumuluma bwagala kumutta ne bamugamba omuntu asobola okuyamba nonja Jenosalimu Sale akutwala wa Museveni yajja saawa 9 okiro yasanga meeting ng'etudde mwalimu Jeno Kayanja abasajja abo tebayamba abasirikale tebayamba nalaba Kayanja nga yeekweka munneka Gwanga namulaba nga yeekweka Gwanga era siri musanyufu eri Kayanja saasanyuka nakiraba naliwo lwakuba gwe tewandaba tomumanyi naliwo Kasirye Eggwanga nga yenna akankana bw'ati anoonya buyambi omusajja wattu agenda kufa bamunoonyeza buyambi bw'oba toli kundiri nga togenda kufa olwo le bayandayanda baleete simanye ennyonyi ekutwala e Nairobi omala kusesema byenda nze nali ku kitanda ne Muzeeyi Mirundi ng'anoonya buyambi ku ssaawa esembayo embwazo lwe zajja ne zigamba mbu zigenda mutwala Nairobi nga zinoonya mubbirako sente omusajja n'afa kubanga ye Tamale the guy died omusajja yakankana nga bwati nabirako ekintu nekimukankanya bubbi bwa ssente bwe bwatandika okwetolola ng'ate n'ababba buswazi omusajja yabawolereza yafa akankana bwati yalina obujjanjabi nga bwa famire nga baana be bamujjanjaba ku ssaawa esembayo lwe bajja kakati Nkalubo olowooza ogenda kaaba olowooza agamaziga gagenda kuyamba nedda agamaziga tegagenda kuyamba ebintu bino byenjogera olwaleero mu vidiyo ero vidiyo mbijja ku mutima eno si pulogulaamu nange leero nazze ku Media Choice njogera ebinnuma bulijjo njogera byammwe bibaluma nange leero nazze ku Media Choice television wano eyange yennyini gye nkubiriza naye nange kankozese ng'omukutu okwogera ebinnuma nali natunuulira Jeno Kasirye Eggwanga nga zo okwegayirira obuyambi nga bamufotokopingisa empapula ezikakasa ayina bulwadde ki yavaawo tafunye yadde olwaga yagenda anywa sigala we n'agenda n'anywa njagaye empaka lwe yafa bayandayanda ogenda okumutwala Kasirye Eggwanga yafiirawa bakulinda n'okenena emba ne zigwamu ziti ne balyoka bajja ne bakuweereza bo babeera ne tenti ezigenda okuziika mwe mwetegereze buli muntu abakoledde kiki baweereza omuceere ne baweereza funeral service ne baweereza n'abagenda okuba abantu emigga ekiro balina bano bakanyama be bateekawo bakanyama simanya bakyaba abajja bambadde bulaka kati ennaku zino tebakyakuweereza n'abasirikale bakuuma baabwe bakuweereza bakanyama bakuuma olumbe anti basuubira abakulu okujja basosaawo buno obulenzi Obuganda obo bwasigala mu security ku kusitula masepiki bwe baweereza kasoobera Muganda mpaka ku ssaawa esembayo ku deathbed lwe bakulabirira ate ne mukulabirira baleeta tenti mumbuulire mu Abaganda waliwo mu Abaganda tenti zino eza bulijjo bwe zaali tezijja temwazimbanga ensiisira mu nnyimbe kyali kali kyongera kinyuma actually kyatunyumiranga kyaliko n'emisoso kyaliko n'emizizo sako n'enkola ezaberanga mu nnyimbe byabanga bitunyumira muzisirikidde naye nammwe muzimanyi twazimbanga essanja lyaffe ne tubeerawo mu bulamu tudde mu ssanja naye nga tetumanyiddwa tudde mu ssanja tulizimbe tenti tuziveemu kubanga zibaweereza okuggyako omuceere gavumenti y'enaala emweweereza ki Abaganda mugenda kufa muggwewo oyinza okumbuuza tukole ki mufe mba temulina kye mugenda kuzzaako
kuba ne mutalina kye mugenda kuzzaako era batutta buli lunaku nkya jjo jjuuzi leero jjo na jjuuzi omuganda tasobola kubeerawo mu nsi mumpaawire omusango gwa sectarianism mbamanyi bino byenjogedde bwe mba nnyina kye nnimbye mumpaawire omusango gwa sectarianism obulaba mukyala wange yaŋŋaa nti gwe ekiri kutta mawulire ogenda kufa otuleke nga abwana bwo bukyali buto naye nkole ki maama Zedi kati oyagala nkole ki nnyabo kubanga naligambye nnonde enkoko kati nkalubo mulabe alunze enkoko ziri mitwalo na mitwalo akankwasa amugambye ayina okumuwa olupapulo olumukkiriza olunda enkoko eziwera emitwalo ebiri kakati mukazi gwe njogera kati bada program eyo ne mukazi wange agiraba njagala mukazi gwe ombuulire bwe naalunda enkoko mayi mukazi wange atera okuŋŋamba kaka kanoonya omulimu omulala oli bba wange naye noonya omulimu bajja kutta ondeke wano ate ndi mukazi nja kufumbirwa ewalala naye gwe ojja kunnuma kubanga abaana bo bajja kubona amulere w'omusajja omulala ayinza obutaba mulungi nga gwe eri baana naye maama nkole ki olaba nkaluba alunda embizi akankwasa tazaagala kuba yeeyahaya tazaagala kakati nyabo nkole mulimo ki gwe batayingiremu guliwa kati kanjogere n'abaganda mwenna nkalubo omusango gwe wakola ogusembayo gwe gwokukwata ssente za Museveni abaddewo era akumanyi gwe kennyini bw'oba tokimanyi nkalubo baakugamba dda naye abaganda temuli bagamba bafaananira bubi tebakugamba okyogera lwatu nti bajja ne bakugamba ekiyumba kyo kibafaananya bubi ennyumba zaabwe kakati kanzire mu programu wano tuteeseemu ng'abantu tuteeseemu bannaye ng'abantu tugenda kukola tutya tugenda kukanya kwogera tugenda kutunula tulabe ng'amateeka abantu bagazannyisa to the benefit of their own families mukimanyi nti ensi endala kankubuulire gwe akankwa simanya bino ngenda bibuulira akankwasa naye nga mbibuulira nkalubo kankubuulire mu Uganda okubeera omuganda nga bwe nzize nkikaatiriza bwe gwafuuka omusango ngenda kukuwa ebyokulabirako bino okumanya tojja kuyambibwa era ng'olina kukkiriza bakusasulire looni ate ne bwe banaakugula ssente togenda zikwatako bajja kukola batya bajja kugamba kozi oyina ebbanja lya ssente mmeka nti nyina ebbanja eryakawumbi mu banka bweti katulikiriyalinga sayininga wano oyina eddala lyameka eryabiyinzika awo akubanja lwenda oyinawo mmeka kati ojja genda okumaliriza nkalubo nga weetuze olw'ensonga bajja kukugula kubanga ettaka baaliguze bakugobewo ne ssente tojja zikwatako teri muganda gwe basobola kusatuza kashi awera kawumbi sha ogende okole ki kankuwa ekizampo njagala nkuwa ekizampo Sembule nga yakola mabaati mukulu Lawrence Damulira Sebwami nkalubo Sembule nga yakola mabaati enalukola ngaawo bwe yayavuwalani yamuwa ku ssente muzeeyo oli musajja mukulu abantu benkugamba nabo bantu bakulu omusajja gwe bayita mulowooza nga yali inginiya mukozi wa nguudo kati Bachina be bazikola mulowooza afudde jjo mu covid nga talina yadde contract ng'emmotoka ezize ez'omuganda zaavunda nga tezirina mirimo mpaka ne zibulira mu ttaka naye ng'ekiyumba kye ekiri emabega w'ekiyumba ky'amakanga ekiyumba ky'amakanga awo kye bagamba mbu ye n'ekigongo oba kya Haji Kigongo yakikweka baali bazimbye woteeri za covid iye n'abazimba ekiwooteeri ekyo awaali emabega ewali ebiyumba bye nga yawaawo ab'amagye yafuuka nga barracks baterekamu b'amagye yafa ye tebamuwa contract Abachina nga baziwangula era ebimotoka bye bino ebimotoka ebiri ku kkubo buli lwe byafangamu ekintu nga bamugulako oba erinnyo limu lya katapira nga lye bagenda ne bamugulako embwa eri mu ministry ng'egamba erikimye China ng'erikime wamulowooza second hand nga babyokyoza mu acid baddamu bakifuuyira nga bakitwala ezo nga bazikuba ku mutwe oliye ng'agenda nebagwalo fulendi ng'agenda mbuulira mu area yemu wenkugamba ewali Sembule genda wali na lukolongo waliwo mulowooza yafaali naki
naye teyalina buli kimu ekimusobozesa okukola. Kakati gwe ow'obukoko emitwalo 2 weekompeyalinge ne Ssembuule eyatuuka n'okukola zi leediyo nga kampuni eganye mpaka kampuni lye yagwa. Abo babiri Samona bwe yafuna ebizibu, omutabuzi w'ebizigo Ssaalongo Samona, mbuulira gavumenti yamuyambirawa, mumbuulira. Gavumenti eyina abaabwe bakirumira baani be bateekamu abantu b'omulimo gwabwe kubuzaabuza abagagga, era kasita obeeteekako ennyo gwe ng'oyavuwala basigala mu kakundi kaabwe nga bo be bagagga kuba gwe bakolera ye munene asinga. Kakati bw'obeerawo nga bakusuubiza bino nga nnyina abagagga be nawulira mwefuula abataagala kusasula masannyalaze, anti bano abanene be bagenda obasasulira ku masannyalaze, naye ebingi byemmanyi birinzisa. Olugiro oti kasawa bawo omunene akusabye ku ssente n'ozimma ekawungeezi ogenda okulaba nga bbiru y'amasannyalaze gali mu buwumbi 5 ejja. Kolongo kampuni olina ogimuguza. Ate ye bw'agigula kyakola ng'alinnya ennyonyi agende China ng'anoonya gw'agiguza, oyo ajja ku ssente z'aleeta ku batoola ne basasula bbiru ne kiggwamu, gwe ng'odda mu kyalo. Mulina kaki Abaganda? Kanve ku Samona kankubuulire gwe omusajja gwe bayita wava munno mumbuulire yakulira kikampuni kye bakiyita Tampeko, yatuuka n'akazimbe ke wano kati kaliisa kaalimu kavaamu ne bakatwala bajja na Kisimisolo. Kakati gwe ow'enkoko eziri ekulira n'akankwasa ogenda kukola ki? Ebigambo bye mbagamba nsaba mubinoonyerezeeko. Naye leka nkubuulireyo omuntu omulala omu. Omusajja yali fane gwe bayita Pastor Yiga yazimba ekintu kyawo ekawala mumanyiiwo. Pastor Yiga n'obwenzi bwe n'ebyekiyaye byeffe twali tumwagalirayo n'azimba ekintu kye nga yeerira ekyennyanja kye n'azaala abaana be. We yafiira mumanya ani yali mukazi we, yali mwana waani. Era omusajja oyo bwe yafa ani yasigala mu kontro y'ebintu? Mubuuze Andrew Jengo maama we eyasigalawo nga ye mukazi wa gundi yali mwana waani? Bannange bwe muti Abaganda emuggwawo kyovola Pastor Yiga yalaama n'agamba bwe nfanga munziika wano Kawaala ate munteerangawo emmotoka ne TV, kuba omusajja yali ayagala nnyo TV ye ABS. N'agamba munteerangawo munzimbiranga akayumba bwe muti ne muteekawo TV ne munteerako ABS temugijjangako. Yali tayagala TV eveewo. Waayita mmeka nga TV ye tennakuva kuvaawo? Waayita mmeka? Kabushenga yagiramuza akyali mulamu. Mubuuzo oyo Lolian Lubuulwa yatuma Lubuulwa okugenda okumubuuza ssente n'omulala sijja mwogera kanjogereko Lubuulwa ne bagenda bagiramuze. Ani yali agiramuze ogigula? Ono bwe yamanya nti bagenda mugoba eno n'atandika okweyiya. Omusajja yateeka ssente oba yaŋŋamba Pastor Yiga ye kennyini yaŋŋamba Balubuulwa bwe bajjanga mafiya abatumye okugula ka TV yaŋŋamba oba bali bagimuwamu mmeka 600. Oyo kamuteeke ebbali. Of recent wano Dr. Kasasa yafudde, Omuganda Buule Kasasa yafudde, nannyini TV gye bayita KBS waggulu awo yafudde. Basooka mulaalira naye Kasasa abadde ayina ettaka ng'alina properties nnyingi. Bwe baagamba abayunula okumuliyirira essente baazimuwa atuuse kufa nga talina yadde empeke neegi egula eddagala, ng'era abaana be be yawerere bamuweerezaayo kaddagala, era baamukweka abaana be basooke balikiriminga ekkasente kubanga mafiya yasebo yajja n'amugamba nti nze sente nzikuggirayo ku buwumbi oba bwali bumeka, n'amugamba oba simanya asayiningeko $3 nti gw'okaddiye. Kati Omuganda omukadde aba tagwanira ssente, omubbi rifigi enzibi yebegwanira ssente. Kasasa alina ssente ze yunula simanya bwe yayisa oluguudo mu ttaka lye obuwumbi bwe yateeka ku account bamugana obwa accessinga mpaka lwe yafa. Kati gwe kyogamba Damulira gwogenda okuwonawo. Nkugamba Kasasa, Dr. Kasasa Buule eyavuganga Ssekabaka Muteesa baali ba mukwano, buli kimu n'akimuwa. Bano bamayiga gwe baali bagala okuggyako ekizimbe ekiri oludda lw'ekyemmanga ekyo ekikadde opposite Sanyu Babies Home e Namirembe. Mbuulire emirerembe gy'abadde nagyo mpaka lwe yafa nga talina kaalina, mpaka lwe yava mu nsi muno nga talina kaalina. Yagezaako okukola ka investment ka TV KBS, kyova olaba ye yali yeekolera byeyagala nga KBS ye ne producer Solomon babeezanyira firimu abantu ebintu mbiraba bulabi. Ne batandika okukola obuvulu bayita vulumula nga bagaba emmotoka ekavumba. Mumanye ekyajjawo vulumula. Abantu b'e Masaka mwawulirizanga radio Equator 93.0 yalagawa. Omuganda yali nnyiniyo yalagawa. Mugende Masaka mubuuze omusajja nannyini radio Buddu. Emirerembe egiri mu radio ye. Naye gavumenti eno kasitapa omanyi obukulembeze bwatomera.
N'omukisa omukisa waliwo guba gugenda mu direct gwina gye gulaga ne gugwa Kabenje. Omukisa gw'obukulembeze mu Uganda gwagwa Kabenje. Bwe gwagwa Kabenje abagulondawo bajjanga badduukirize. Naye be gwali gulaga abatuufu bagende bafuge. Kasita gwabale mu batuukako n'omukisa gugwa Kabenje. Obufuzi omukisa gw'okufuga Uganda gwagwa Kabenje. Ne gugwa mu mikono emikyamu. Mutufuze bubi. Kakati kambeko kyenkubuulira okompeyalinge abo mbadde njogera ku Baganda. Njagala nkubuuze mwami Ddamulira. Omanyi omusajja gwe bayita abasajja balaba. Ye bw'ayagala okugula ekintu ku makya ekawungezi baba bamuwadde ssente za gavumenti yebezimuwadde. Bw'ayagala okugula ekintu ku makya baba bamuwadde ssente ng'era akiriyalinze. Kuzza mmwe kennyini kwe bamuwa. Weyita abasajja balaba. Kankubuulire. Beni Kavuya bamuwa ssente. Basajja balaba ye bazimuwanga bwe baagala. Ngenda kuwa recent examples. Ngenda kubuulira ya umeme nkubuulire ne ya Magoola goli Muganda. Omusajja munna business nannyini Day Pharmaceuticals Magoola. Bateeka ssente omanyi. Aba abasajja buli obaako kyokola nga tebalinamu ssente zaabwe. Bw'otakkiriza bateekemu ssente zaabwe tomalaako. Kati gwe enkoko zo genda wegayirira akankwasa waliwo yazimba akayumba omugambe jangu tupartnering, otherwise oyino zitunda oja zimuguza. Kankubuulire gwe omusajja gwe bayita Magoola, musajja muna science ate muvubuka muto. Magoola yakola ekintu kye ng'akwataganya. Alina kampuni baziyita Day company ennene. Mujjukira omusajja oyo yajja n'agamba alina omuzungu agenda okukola eddagala lya COVID. Kadaaga gwe yaleeta. Abasoga bo mubalaba kasita bafuna ekizibu balina abantu abagenda nabo. Kati gwe Ddamulira mbuulira Muganda ki Katikkiro owa Buganda eyakukiikiridde agenda kuwolereze ew'abakulu agenda akuwolereze. Magoola ye yatuukira wa musoga munne Kadaaga n'amutwala. Olw'okuba nti tebalina business kasaba giraba nti egenda kukola. Magoola alina ssente empya n'enkadde yali teyeetaaga ssente za gavumenti. Naye era baakaka ne bateekawo lwampaka nti ssente zive mu gavumenti zigende mu kampuni ya Magoola. Mu bigambo bya Magoola kennyini baamuwola ssente. Magoola yagamba ezo ssente ze baamuwola simanya biliyoni mmeka ze baateeka mu kampuni yali tazeetaaga. Alina nnyingi n'okusinga ze baamuwa era asobola okuzibaddiza. Bawo omuntu atayagala na ssente nga ye alina n'obusobozi obwali busobola kuteekawo ekampuni eyiye ng'asobola. Naye gwe ow'obukoko tebajja kuwa. Muleke pulogulaamu ewanvu ye naye mukkirize mbabuulire ne bweba yeesembayo mu nzite. It is okay. It is okay. All is good. All is well. Magoola yalina ssente ze era baakwata ssente basindikawo bamemba parliament bamuauditinge ne basanga nga ssente talina kye yazikolamu naye nga ebintu bye bitambula. Magoola n'abagamba nze sibasabangako ku ssente, nyina ssente ezimala okukola ebintu naye olw'okubanga abafuga eggwanga tebasobola kukukkiriza gwe kubeera na ssente era baazimuteekamu lwampaka kubanga balina omumufuga. Njagala kusembyayo omusajja omu nga ngenda okuggalawo program. Patrick Bitatuule atubbye mu masannyalaze. Baleeta kampuni y'abafere gye bayita umeme. Museveni n'alagira bagiggale ababbi be ne bagizaawo. Baani abagiryamu ssente? Patrick Bitatuule atubbye ebbanga. Bakutte simanya amasannyalaze bagazizzaayo. Bakoze amagoba abadde aggalawo bakutte miliyoni za dola bimeka ze baamuwadde. Kubanga yabagamba bwe bitagwa bulungi abatwala mu kooti ababanja ezisinga. Abatwala mu kooti ate tabatwala mu kooti ya Winyiddolo, abatwala mu kooti y'Ebungereza abwezisinga. Kati bw'oba toli Bitatuule gwe Ddamulira, nga toli Bitatuule, nga toli Beni Kavuya, nga toli Hassan Moge, nga toli basajja balaba, bwe tojja kufuna ssente tewajja kukuyamba. Ne bw'onaakaaba n'owoola Ddamulira Museveni ng'ogumukaabirira Museveni wampa miliyoni 2 kyekyali ekisiraani ezo ssente kasawa zikwata ze zimazewo bizinesi yo. Waligumiikiriza n'oli obugi oba bufunda butya oba buvaayo butya naye ng'olina emirembe togenda kufuna mirembe, ogenda kufa okaaba kubanga omuntu akulaga nti asanyuka mu kujja obunyama ku muntu. Olowooza kimuluma nnyo nga amazeewo enkokozo, kimuluma nnyo nga akugobye ku ttaka ng'ogyewo ebiyumba byo, kimuluma. Waliwo omuntu eyaŋŋamba nti kirabika nnyina sukaali oba nnyina puleesha oba ki, nange simanyi. Bw'aba waliwo omusawo anjagala ndi musajja mwavu
mpaayo ka offer nzijonkebere kuba nange natandise okweraba ntuuyana nnyo. Yes, eno gye tuli temperature ziri waggulu naye maama tuuyana bulala. Naye bakanenzukuka nga ne piro yonna etuuyanye. Abasawo mumpeeyo ka offer. Ndi musajja mwavu siyina kasente ate njogera mazima. Sibagamba nti nnimba. Bino bye tulimu wano si byaffe. Naffe tweyiya tubeere eyo. Pressure zijja kututta zituma ne buli omu lwalifa n'abakubonyaabonya gwe teekawo eri. Kaakati ddamulira. Toyina muntu gwe wanyiiza okusinziira kwa lipoota gye nafunye mu bantu be nakubidde bonna bakwagala. Tosooka kwekubagiza buli muntu yenna akwagala mwami ddamulira. Buli muntu akwagala ekyo kyo wakikola. Awo oli musajja mulungi era obadde osasula toyina nsobi. Ensobi zo nzikubuulidde kuba Muganda, kuba Mukatuliki gali mu buyinza Musiraamu, kubanga tewagabana nabo. Nnyingi oziwulidde bwe nziddamu mba pulogulaamu njiddamu. Mbasaba mwenna abantu ababadde ku pulogulaamu eno. Bwe mba nnyina kye njogedde ekikyamu mu nsonyiwe busungu. Naye mbabuulye temulina kye mugenda kutuukako nga temukyusizza power. I Kanka Kapita Emmanuel. My grandfather jajjange ye Kanka kowe Ninzi Kalisizo muzzukulu wa Namaganda. Base ku bijja bya jajjange bato beewa e Bulando. Mbalayirira. Bwe nfanga mundabiriranga ku baana mbawanga ku kyokulya saagala bingi nnyo. Mubutwalanga ne busoma ate mumubabulira kitamwe yayagala ensi. Ndi ku 702 84559 ya WhatsApp. Mbasibudde. Mwami Nkalubo Lawrence nakulabye oyambadde saati ya Bikira Maria genda osomesa pule wanjaga. Kabira Mirembe Maria oyo oba nakola mirako. Naye Maria bwalema okuyamba nkubira. Mpereza ka WhatsApp nkubuulire akankwasa bwasenguka ku kyalo ekyo. Nze sobola sengula akankwasa ku kyalo ekyo. Kubulire bwakisenguka kagende. Ennyindo ze n'obugalubindi bwagenda abiwanikire walala. Temwekwasa amateeka gakolebwa kuyamba abantu ba bulijjo. Etteeka erinyigiriza abantu ensi endala omuntu bw'atyo bafuba mugamba nti wayi kino kikole bwoti. Gavumenti eweereza n'omuntu bw'afuna muno obukoko ne bwe bulwala mu nsi endala bwe bakola. Omuntu obukoko ne bwe bulwala gavumenti efuba okubudduukirira erabe omulimi waffe ow'amaanyi kiki ekimutuuseeko kubanga ffenna tuli amagye naye kati akankwasa faamu tajagalawo. Anti yahaye embizi zimunyirira. Mbasibudde nja kubalaba ate mu programu endala. Mweraba. Siri musanyufu naye mweraba. Mweraba bantu bange. The whispers echo through the halls tonight. A shadow creeping in the pale moon.